awo nesanga ng'ekifo bakoze ki bakimpadde kyovola nti ndi wadde mbogendayo n'obutagendayo because nze sisomangako kubeera vice president. That's not my job. My job is to sing. Walonde embata ku federation ne mazima da Spice Diana watugamba wasoma bakubuuza batyo omugaso gwa vice president no mugaso gwa federation no bagamba gwe tumanyi. Really speaking kati mazima da abantu bemwagalo ba corporate aba government nga bawulira submission yo ku radio nga bajibawa kale katwale for example singa bakera ku macha ne babayita mu parliament nga buli omwe alina okupresentinga ojja bagamba nze sibimanyi Spice Diana tubadde tumanyi nti Eddie Kenzo engeri gy'ataasoma yalonda mu abaasoma mu muyambe okunnyonnyola ensonga ngezo ne naawe yasoma tomanyi mugaso gwa vice president tomanyi na mugaso lwaki bakulonda tomanyi na mugaso gwa federation. Eddie Kenzo oba osobola eno cabinet yonna gikole ki gigoboba si kyo teekawo omwogezi wa federation nga abantu nga bano ba Spice Diana bagenda ku radio takkirizibwa kwogera ku kigambo federation paba kuswaza buswaza my friend bamubuzize ebibuuzo alien skin namubuuza n'agwa mu macupa DJ Nimrod namubuuza n'agwa mu bafu litojo namubuuza ne yesansa baga bannange federation ya Uganda music federation ya Uganda mwetegane muteeka wate ku standards oba sicho Kenzo mwetegane mufuna abantu nga tebalina mu music industry ne baba bali ku management ya federation kuba na abantu bonna bemuna walonda mboga buboga. Spice oyina watugamba oyina bachelor's degree ne reasoning yabadde bannange like for P1 drop out. Yes, okay. Buterevu mukwano gwange nkwaniriza kujika media ensibuko ya mawulire gwatana bakubanga subscribinga gena maso subscribinge likinga commentinga tusobole okubanga mnange tutambula fena. Of course Tamale Junior avudde nayogera ku nsonga yeshiba kalungi n'omukyala Cinderella baby ono atutegeezezza nti Cindy talina byatugamba. Cindy mukadde, Cindy yandibadde aleka abaana abalina omuziki babenga munange batambuza omuziki ye abere legendary. Ebiseera ebisinga munange buli wodda omanyi akadda nyuma kassa ojja kudda okwagala okakasa omwana omuto mu industry ogenda okumaliza nga obuyinja bwonna babuyiye. Kale no munange awono Cindy alina kuba mwegendereza nnyo. Tuyale nga toli biased ngono waliwo abayimbi balina hiti 3 ba alien skin kwe bali just 3 hits City ya Danger bogamba twayiseeko dda netonzijukiza lockdown alien skin kwatambulira naye mwaka ku mwaka shiba akuba ennyimba ze ate nga buli lumu hiti lukwata abantu kakati govaawo otya notuga nti onaina hiti tamanyi kuyimba banne tuyimbisa bigambo batuyimbisa nnyimba. Kakati Cindy ne wemba mwagala nnyo King herself eno bato yonfu bamusinze dda. Ekyokubiri Cindy tojja n'ebisambi byebyo nga tobibise wazaalako tebikyanyuma kulaba n'amabeere ago gasooki nga amata gayinza otuyiikira. Nani yajjeyo omukazi oyo ng'akyayonsa? Cindy lwaki toddegayaza gye wawasiza kameramani wo n'osirika? Kati kye kikuleeta ku stage ng'olina olukendo Cindy? Abasawo tubagambe tutya? Kati singa olukendo lukutukira ku stage ogenda tugamba ki? Ne lwaki Cindy temuwummula? Ne muleka buno obwana obuto bushiba ne bugenda mu maaso. Kati bisambi ki Cindy byogenda tulaga? Really? Cindy ebisambi byo tebikyanyuma kutunuulira era tuyambe buyambi ojengo oyambadde wamma ku ngoye Shiba ye muleka akuname Shiziyanga. Shiba muleke yaba akunama yekka habode enyuma okutunuulira ne mama Cindy tuyambe. Nyakulabye kwanika ati wenna okoze olinga embwa evuddemu olubuto. Bukyali mu competition Cindy watandika okuyimba nga Shiba muto. Lwaki abantu temuwummula?
Why don't you rest? Noga nti bannange, I have had a successful career. Tubere ne cameraman wogo wasa mirembe sindi. Oleka abaana batambuze industry. Tunabera munnaliwo mpakadde. Abo bali b'amaanyi. Mama Sindi sigali gayaza. Butereevu mukwano gwange awono ne kujjukiza nti obadde ku Jika Media ensibuko y'amawulire gwatanaba kubanga subscribinga gena maso subscribinge likinga commentinga tusobola okuba nga mnange tutambula fena. Saa nkama Katonda abankumire mweraba.